Gano mawulire malungi muganda wange era gwe ali mu kampu ya Bobi Wine tolina kubanga ogasubwa. Kimaze okukakasibwa nti Bobi Wine ye president addako. Gwatanaba ku subscribinga soko subscribinge onyigene kukadde. Gwatanaba kubanga otugoberera kyolina okola subscribinga onyigene kukadde ka notification ensonga osobola okubanga ozifuna bulungi ddala. Era nawe aina opinion yo kusonga nga bwe mbanzirese wano ku The Buzz UG kyolina okola genda mu comment section osobola okubanga otwa opinion yo kusonga nga oziwulidde wano ku The Buzz UG. Osobola kubanga osharinga ne mukwano go atana nasobola okubanga awulira ku esonga nga bwe zitambula ekintu ne tusobola kubanga tukitambuza bulungi ddala. Nga bwe kimanyi nti Muhoozi project ebadde eyogeza abantu obwama. Muhoozi project eno yatandika 2013 abantu ne batandika okuvaayo amawulire ne gatambula nga galaga nti Muhoozi project eno ye mutegeka okubeera omukulembeze addako nga Museveni avuddeko. Muhoozi project mulimu abantu abagezako kugiraninga nga Balamu naba blogger abalala gye bali ba blogger gye bali ba Ashbag Kato basasulibwa sente nyingi basobola okubanga ba promotinga Muhoozi project erinnya lya Muhoozi basobola okubanga balireeta mu bantu ababulijjo kwadde tekinakola bulungi. T-shirt muziraba, jumper muziraba, n'enkofira muziraba eziriko Muhoozi. Era Balamu bomulaba mu mawulire agamba nti Muhoozi ye president wa faddako. Bantu bangi abali mu NRM abanene ba promotinga Muhoozi project. Ebyo byonna bwe bigenda mu maaso abantu ne babiraba nga bagamba nti Museveni ali mu kugroominga mutabani we Muhoozi bw'aba avudde ku ntebe abeerenga ye mukulembeze amuddira mu bigere. So eyo ye Muhoozi project. Ye Muhoozi tavangayo n'ayogera ku Muhoozi project ye akyasirise even up to now. Neera Museveni yenga ye yavuddeyo n'abyegana ebyokugroominga mutabani we okumuddira mu bigere nti bw'aba avudde mu ntebe omutabani yagenda okumuddira mu bigere. President Museveni yabyeganye nagamba nti nze siguluminga mutabani wange wabula bannayuganda be balina okusalawo baba baagala mutabani wange asobola okunzirira mu bigere oba asobola okubeera omukulembeze addako bannayuganda bajja kusalawo. Era Museveni yagambye nti Uganda tulina constitution ne democracy so kakati sinza alina okusalawo ani agenda okunzirira mu bigere nga nvuddewo. Bannayuganda be balina okusalawo ne constitution kati awo kiraga nti Bobi Wine ye mukulembeze addako. Nga bwe kimanyi nti abantu bonna badde balowooza nti Museveni bw'anaba avudde mu ntebe Muhoozi yagenda okuddako. Kati kiraga nti si bwe kiri. Kati President Museveni bw'anaba avudde mu ntebe Bobi Wine yagenda okuddako olw'ensonga nti omuntu abadde ayinza okulemesa yekayeka ye Muhoozi. Tewali muntu mulala abadde avuganya President Museveni okujjako Bobi Wine. Kati kiraga nti President Museveni bw'anaba avuddeko Bobi Wine yagenda okumuddira mu bigere kuba ye omuntu sawa zino gwe tutunulidde n'abannayuganda bonna obuntu gwe balinamu essuubi ate gwe batunulidde asobola okutwala Uganda mu maaso ye Bobi Wine. So ensonga zo bwe zityo bwe ziyimiridde kati awo Bobi Wine naye alina okwetegeka bulungi amanye nti ekintu agenda kuba nga akitambuza. Z'ensonga bwe zityo bwe ziri. Ekyo kye nkugambye nti ago mawulire malungi kuggwe ali mu kampu ya Bobi Wine nawe ali mu opposition. Ago amawulire gaba malungi. Naye ate away from that bwe tuba tuzeeyo ku President Museveni ayinza okujja mu bantu nayogera nti taguluminga mutabani we ebyo byonna nga bya bulimba. Ayinza okujja eno mu kamera nayogera birala naye ate nga byayogera si byategeeza. Nga bwe kimanyi nti bana basajja mu government eno mulimu ba mafia bangi obo bajja eno mu mawulire ne batulimba naye nga balina ekintu kye babala. Museveni okujja n'agamba nti taguluminga mutabani we tetusobola kuvayo ne tukiriza nti kituufu kyayogedde. Ayinza okujja mu kamera nga alimba n'agamba nti ye taguluminga mutabani we naye nga alimba ng'ekintu akyogera vice versa. Kakati nga bwe kimanyi nti toyinza kuvayo n'okkiriza nti ye kituufu kyayogedde naye nga tovaako ku The Buzz UG tukyagezaako kufuna updates zonna ku zino ensonga nga bwe zigenda mu maaso naye sofa ekiriwo kiraga nti Bobi Wine yalina upper hand ku bantu abayinza okudda mu ntebe nga President Museveni avuddemu. Ye Bobi Wine yeyo kyasi yagirina ate ne potential agirina n'obusobozi bw'ayina bwa njawulo nnyo kuba abantu abalala bonna betusuubira nti President Museveni bw'anaba avuddeko bayinza okuba entebe bayinza okuba nga bagitwala. So kyekyo kyekugambye nti ago mawulire malungi n'abantu abali mu National Unity Platform mulina okuba nga mwetegeka bulungi. Mwebale nnyo okuba nga mukyali ku The Buzz UG. Bw'atanaba ku subscribing era ngenda kujjukiza nti subscribinga onyigene ku kadde ka notification
esonga osobole kubanga ozifuna bulungi ddala. Era naawe bw'oba olina mukwano gwo ng'atanaba ku subscribinga ku The Buzz UG, osobola kubanga omutemyako era no sharinga. Weebale nnyo.